بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Oluvanyuma lw'okumutendereza Allah tabaraka wa ta'ala n'okusalira ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kino kye kitundu ekyokubiri ekikwata ku nsala ya nabbi sallallahu alaihi wasallam okuviira ddala ku takbira okutuukira ddala ku salamu. Omusomo guno muzimbire ku kitabo kya Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ekiyitibwa Sifatu Salati Nabi, ensala ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Olwaleero tugenda kutandikira ku mutwe ogugamba ma yaqta'u as-sala, ebyo ebisazisa mu swala. Ebisazisa mu swala kitegeeza singa biba bibaddewo eswala ogivaamu buvi nga n'essalaamu togitodde n'ogiddamu buto. Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yagamba tuwakana yaqul, yalinga umbaka sallallahu alaihi wasallam nga agamba eno hadithi ntuufu ti yaqta'u salata ar-rajul, ekisazisa mu swala y'omuntu idha lam yakun bayna yadayhi ka akhirati rahal, nga mutufu maaso ge talina kyakaddewo ekiziyiza omuntu omuyita mu maaso nga omuggo omuntu gwatera okukubisa ebisolo bye ng'atambula ng'alunda wabanga tagutadde mu maaso ge. Bye bino wammanga. Ekisooka almar'atu alhaid, omukyala ali mu nsonga. Ekigambo kino ekigamba nti omukyala ali mu nsonga, Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yakivunula eno mu wansi n'agamba nti omukyala ali mu nsonga kyali kitegeeza albaligha, akuze. Kyali kitegeeza nti ku ssaawa eyo ate okubanga ali mu nsonga, obula kyali kitegeeza nti atuuse okuba mu nsonga. Kitegeeza singa obadde osaala omukyala eyatuuka okugenda mu nsonga n'akusala mu maaso nga tayise mabega wa sutra gy'otaddewo, wabula ng'ayise mu maaso go ne mu makkati awo awali sutra, esswala oba ogiddamu. Wal himar, n'endogoyi naye weekusala mu maaso, esswala ogiddamu. Wal kalbu al aswad, n'embwa enzirugavu naye weekusala mu maaso, esswala ogiddamu. Qala Abu Dharr, sahaba yitibwa Abu Dharr radiyallahu anhu agamba qultu ya Rasulullah, nagamba oba nabuuza nti waayo mbaka wa Allah, ma balu al aswad min al ahmar, kyava kuki embeera y'okuba nti yo embwa enzirugavu eyawulibwa ku mmyufu? Faqal, omubaka n'agamba sallallahu alaihi wasallam, alkalbu al-aswad shaytan, embwa enzirugavu eba sitaani. Hadithi eyo Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yalaga nti mu bitabo mweri mulimu ekitabo kya Imam Muslim n'ekitabo kya Abu Daud ne Sahih Ibn Khuzaima n'ebitabo ebirala bingi. Naam, ekyo nga kiwedde, ekiddako as-salatu tijaha al-qabr, sika yaleta omulyango oba chapter oba essula ekwata ku kusaala ng'oyolekedde entaana. Sheikh yagamba wakana yanha ani salati, yalinga omubaka sallallahu alaihi wasallam aziza okusaala tijaha al-qabr ng'oli ayolekedde ku ludda ewali entaana. Fayaqulu, era yagambanga la tusallu ila al-qubur, temusaalanga nga mwolekedde entaana. Wala tajlisu alaiha, era temuzituulangako. Hadithi eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabo kya Imamu Muslim ne mu kitabo kya Imamu Abu Daud. Nolwekyo kikyamu okusaala
nga oyolekedde entaana. Omulyango guddako omuwandiisi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani gwe yaleeta gwali anniya, okuleeta enniya nga tugenda okusaala. Sheikh yagamba nti wakana sallallahu alaihi wasallam yaqul, omaka wa Allah yalinga agamba innamal a'malu binniyat, mazima emirimu gyonna amakulu ejakkirizibwa mu Busiraamu binniyat, jikkirizibwa lwa nniya, amakulu okubanga ogikoze kulwa Allah. Wa innama likulli mur'in ma nawa, era buli muntu yenna wakufuna ekyo kiyanuyirira. Hadithi eyo Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yalaga nti eri mu kitabo kya Imam Bukhari n'ekitabo kya Imam Muslim n'ebitabo bya hadithi ebirala. Naam, mpozi Sheikh tiyakigendako nnyo munda ensonga eyo, wabula wansi mu hamish oba mu marginal notes bwe yamala okulaga nti hadithi eri mu kitabo kya Imam Muslim radiyallahu anhu rahimahullah, yazzaako omulyango omulala ogukwata ku at-takbir, okuleeta takbira, kwe kugamba nti Allahu akbar ng'omuntu ayingira mu swala. Thumma oluvanyuma Sheikh baki wagamba kana sallallahu alaihi wasallam yalinga omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata biqawlihi, ngeswala jiguzaawo kigambo kye Allahu akbar. Hadithi ya Sheikh yagamba eri mu kitabo kya Imam Muslim ekya sahih ne sunan ya Ibn Majah. Bwe yamala wansi ku namba 3 mu marginal notes yagamba wa fil hadithi ishara, mu hadithi yagamba nti mbaka sallallahu alaihi wasallam eswala yagiguzangawo takbira. Wa fil hadith yagamba nti mu hadithi eyo ishara mulimu okulaga ila annahu lam yakun yastaftihuha, nti mbaka teyali nga eswala agiguzawo binahwi qawlihim, ekifaanagana ku n'ekigambo kyabwe abantu kyebagamba ti nawaitu an usalliya, tinoyiridde okusala ila akhirihi, n'okutuusa ku nkomerero y'ebigambo ebyo. Sheikh yagamba bal hadha, tuwabula kino ekyokwatula enniya min albid'a, kibalibwa mu bintu ebigunje ittifaqan, ng'era ekyo kyakkanyizibwako mu bufunze ekyo Sheikh kyeyayogera ku kyokwatula enniya. Bwe yamala yagamba tu amara bidhalika, era ekyo kyennyini ekyokuba nti essola egguzaawo takibira, wa amara bidhalika, ekyo yakiragira omubaka sallallahu alaihi wasallam, yakiragira almusi'a salatahu, omusajja yasalanga obubi, kama taqaddama, nga bwe kyawedde emabega. Wa qala lahu, era yamugambanga nti innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas, teri swala yonna ya muntu yenna ebanzijuvu oba etuuka hatta yatawalla, kutuusa nga amaze kutawaaza. Fayada'u alwudu'a mawadhi'ahu, n'ateeka amazzi g'atawaazisa mu bifo byago. Thumma yaqul, bw'abanga akimaze ekyawuzu n'agamba nti Allahu akbar, Allah yasinga obunene. Ekigambo Allahu akbar tekitegeeza nti Allah munene, wabula kitegeeza nti yasinga obunene. Wakana yaqul, era yalinga agamba mbaka sallallahu alaihi wasallam miftahu as-salati, ekisumulizo ky'essola at-tahur, kwetukuza, makulu kwe kufuna wuzu. Wa tahrimuha, ate okuziyiza byobadde okola ebweru w'essola bibaawo ne at-takbir, kuleeta takbira. Wa tahliluha, ate okuddamu okukkiriza byobadde okola nga tonayingira mu ssola at-taslim, kibaawo ng'omaze kuleeta salamu. Hadithi ya Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yagamba nti eri mu kitabu kya As-Sunan ekya Abu Daud ne ekya Tirmidhi ne Mustadrak Al-Hakim n'ebitabo bya hadithi ebirala. Wakana yaqul, Sheikh agamba nti era yalinga omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba, wakana yalinga sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sawtahu, ngasitula eddoboozi lye bitakbiri ne takbira, hatta yusmi'a man khalfa, okutuusa liyawulizanga yenna eyamubanga emabega we. Hadithi eri mu kitabu kya Imam Ahmad ne Al-Mustadrak ekya Imam Al-Hakim. Makulu bw'oba oleeta takbira ogenda okusaaza abasiraamu, oteeka okusula ku ddoboozi abali emabega bawulire. Wakana idha marida, ne yalinga, eno nayo hadithi, yalinga bwe yalwalanga, rafa Abu Bakr sawtahu, Abu Bakr yasitulanga eddoboozi lye, yuballighu an-nasa takbirahu sallallahu alaihi wasallam, ng'atuusa eri abantu takbira ye eya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi eri mu kitabo kya Imam Muslim n'ekitabo kya Imam An-Nasa'i. Wakana yaqul, era yalinga agamba, eno hadith yagambanga idha qala al-imam bwe agambanga ti Allahu akbar, Allah yasinga obunene, faqulu, namwe mugambenga ti Allahu akbar, Allah yasinga obunene. Kitegeeza ti imam yamala okwogera ekigambo ekyo, bw'amala okukyogera naawe omugoberezi n'olyoka okyogera. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Ahmad ne ekitabo kya Imam Al-Bayhaqi, era nga hadithi ntuufu. Omulyango oguddako oba essula eddako ekwata ku rafu'ul yadayn, okusitula emikono ebiri.
Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yaleta hadithi ngagamba tuwakana yalinga sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ngasitula emikono gye gyombi taratan ma'a takbir olumu ng'agisitulira kumu ne takbira makulu nga bigendera kumu Allahu akbar n'okusitula emikono nga bigendera kumu. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Al-Bukhari n'ekitabo kya Imam An-Nasa'i. Wataratan ba'da takbir atolulala nga agisitula luvanyuma lwa takbira makulu nga asoka kuleta takbira luvanyuma nalyoka asitula emikono. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Bukhari n'ekitabo kya Imam An-Nasa'i. Wataratan qablahu atolulala nga agisitula lubiribirye lwa kuleta takbira makulu nga asoka kusitula mikono luvanyuma nalyoka aleta takbira. Era hadithi eyo naye ni mu kitabo kya Imam Al-Bukhari n'ekitabo kya Imam Abu Dawud. Wakani ila yalinga sallallahu alaihi wasallam ino hadith yarfa'uhuma nga asitula emikono gyombi mamdudat al-asabi' nga enwe azgolodde makulu tiyasitula nga mikono nga enwe azifunyizaako obanga aziweseeko yazigololanga. La yufarriju bainaha ninga taziteeka mu myaganya wakati wazo nga tazisaasanya bwati wala yadhummuha atenga taziwumba kitegeeza zirikanga mu mbeera yazo ey'obutonde sikuziwumba ate sikuzigabanya. Hadithi eyo nayo ntuufu eri mu kitabo kya Imam Abu Dawud n'ekitabo kya Imam Ibn Khuzaima. Naam, Sheikh yagenda maaso n'agamba ngera ate aleta hadith wakana yaj'aluhuma era yalinga ateeka emikono gye oba ebibatu bye hadhiwa okwenkanankana mankibaihi ebibegabegabye makulu yasitulanga emikono negyenkanankana ebibegabega webikoba. Hadithi eyo nayo eri mu kitabo kya Imam Bukhari ekitibwa As-Sahih n'ekitabo kya Imam An-Nasa'i ekitibwa As-Sunan. Warubama kana yarfa'uhuma Sheikh alisa hadithi ngala nagati atolulala yalinga agisitula emikono hatta yuhadhiya bihima okutusalya gyenkanyanga gyombi furu'a udhunaihi amatabi g'amatuuge. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Bukhari ne mu kitabo kya Imam Abu Dawud. Sheikh rahimahullah agambye nti hadithi eraga nti Omubaka sallallahu alaihi wasallam olali mikono yagisitulanga n'agyenkanyankanya amatabi g'amatuuge. Ekitegeezebwa mu matabi g'amatu ge amatu we gakoma kubanga mu lulimi Oluwarabu faru'u kulli shay'in ettabi lya buli kintu a'lahu kyekiba ekitundu ekyawaggulu ku kintu ekyo. Nikyo kyali kitegeeza nti ebifo bibiri Omubaka sallallahu alaihi wasallam yakumyanga engalo ze oba ebibatu bye ku kibegabega oba amatu we gakoma. Ogwo omulyango ogw'okusitula emikono Sheikh nagwe yagukomyawo n'aleeta omulyango omulala ogwa wada'u al-yumna 'ala al-yusra wal amru bihi okuteeka omukono ogwa ddyo ku gwa kkono wal amru bihi n'okiragira. Yaleta hadith egamba wakana sallallahu alaihi wasallam yalinga Omubaka sallallahu alaihi wasallam yallahu yadahu al-yumna ngateeka omukono gwe ogwa ddyo 'ala al-yusra ku gwa kkono kitegeeza kyamu okuddira ogwa kkono n'oguteeka waggulu w'ogwa ddyo. Hadithi eyo nayo hadithun sahihun hadithi ntuufu eri mu kitabo kya Imam Muslim n'ekitabo kya Imam Abu Dawud era hadithi ntuufu. Wakana yaqul era yalinga agamba Omubaka sallallahu alaihi wasallam inna ma'ashara al-anbiya fi ekibinja ky'abannabbi umirna twalagirwa amakulu Allah yatulagira bita'ajili fitrina okusibulukanga amangu oba okwanguyiriza okusibuluka kwaffe wa ta'khiri suhurina n'okukeereya okulya ddaaku yaffe wa anna Allah aymanana era twalagira okubanga tuteeka emikono gyaffe egya ddyo ala shama'ilina ku mikono gyaffe egya kkono fi ssala mu swala. Hadithi eyo ntuufu eri mu kitabo kya Ibn Hibban ekiyitibwa As-Sahih. Wamarra birajulin Sheikh yaleta hadithi endala nga egamba wamarra birajulin Omubaka sallallahu alaihi wasallam yayita ku musajja wa huwa yusalli nga asala wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna ninga yatadde omukono gwe ogwa kkono kungulu w'omukono ogwa ddyo fantaza'aha n'agusika n'agujjako wa wada'a al-yumna tusali yateeka ogwa ddyo 'ala al-yusra waggulu w'ogwa kkono. Hadithi eyo nayo ntuufu eri mu kitabo kya Al-Musnad ekya Imam Ahmad n'ekitabo As-Sunan ekya Imam Abu Dawud. Ogwo omulyango nagwo ne guggwa omulyango gwaddako gwali gukwatako wada'uhuma 'ala as-sadr okugiteeka gyombi emikono ku kifuba amakulu si ku kundi si wansi wa kundi si mu bulago wabula okugiteeka ku kifuba. Sheikh yaleta hadithi n'agamba nti wakana yalinga sallallahu alaihi wasallam yada'u al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra ng'ateeka omukono gwe ogwa ddyo kungulu w'ekibatu kye eky'omukono ogwa kkono wa rusgha era omukono ogwo gwa ddyo ne guyita ku kisekeseke wa sa'ida ne guyita ne ku ggumba ery'omukono.
ne gutuuka ne kugumba ery'omukono. Hadithi eyo nayo tufu eri mu kitabo kye as-Sunan ekya Imam Abu Dawud n'ekya Imam An-Nasa'i ne Ibn Khuzaimah. Kitegeeza omubaka sallallahu alaihi wasallam yaddiranga omukono ogwa ddyo n'aguyisa ku kibatu kungulu ne guyingira ku kisekeseke ne gutuuka ne kugumba ery'omukono. Eyo yenkola entuufu, wabula si kuddira gwa ddyo n'oguteeka ku kibatu ne gutatuuka ku kisekeseke oba kugumba ery'omukono. Wa amara bidhalika ashabahu, Sheikh era yagamba nti ekyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yakiragira basahaba be mu hadithi eri mu kitabo kya Muwatta ekya Imam Malik ne mu kitabo ekya Bukhari ne ekitabo ekyitibwa Al-Musnad ekya omanya yitibwa Abu Uwana. Sheikh yagenda maaso n'agamba nti wakana ahyanan, era yalinga ebiseera bimu neno hadithi yalinga ebiseera bimu yaqbidu bil yumna ala al-yusra, ng'anyweza nnyo omukono ogwa ddyo kungulu w'omutukono ogwa kkono, amakulu nga tagubembekako bubembesi wabula ng'ogwa ddyo gunywereza ddala omukono ogwa kkono. Hadithi eyo nayo ntuufu eri mu kitabo kya Imam An-Nasa'i ekitibwa As-Sunan n'ekitabo kya Imam Ad-Daraqutni nakyo ekitibwa As-Sunan, era hadithi ntuufu. Wakana Sheikh alisi hadithi ndala nti era yalinga omubaka sallallahu alaihi wasallam yadha'uhuma ala sadr, ng'emikono gyombi agiteeka ku kifuba. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Abu Dawud n'ekitabo ekitibwa As-Sahih ekya Ibn Khuzaimah, era hadithi ntuufu. Wansi eno mu kunnyonnyola Sheikh yagamba nti tanbihun, okulabula. Yagamba nti wad'uhuma, okugiteeka gyombi emikono ala sadri ku kifuba, huwa alladhi thabata fi sunnah, kyekyo ekyakakatako obujulizi okuva mu nkola y'omubaka. Wa khilafuhu, n'ekikyawukanako kyonna imma dha'ifun, either nga kinafu oba nga kifu, au la asla lahu, oba nga tikiriko kikolo kyonna kikiwagira. Waqad amila bihadhihi as-sunnah, era yakolera ku nkola eno al-Imam Ishaq ibn Rahawayhi, Imam wedda ayitibwa Ishaq ibn Rahawayhi. Imam oyo yali musomesa wa Imam Bukhari mu hadithi. Sagala kugenda nnyo ku nsonga eyo, nenga bwatu Sheikh byannyonnyola wansi nga nnyonnyola ekyokuba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam emikono egitekanga mu kifuba. Wakana yanha anil ikhtisar fi salah, omubaka yalinga aziiza ekikolwa kibayita al ikhtisaru mu salah. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Bukhari n'ekitabo kya Imam Muslim. Al-ikhtisar kitegeeza okuteeka emikono mu kiwato oba mu mbinabina olina abanga asaala. Ekyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yakigaana, era n'agamba nti wahuwa sulb alladhi kana yanha anhu, era kyekyo ekigambo mu Lwarabu ekiyitibwa as-sulb, omubaka sallallahu alaihi wasallam kiyaziizanga mu hadithi. Makulu nakyo nga kyali kitegeeza kuteeka mikono mu kiwato ng'omuntu asaala. Hadithi eyo eyogera ku kigambo as-sulb eri mu kitabo kya Abu Dawud n'An-Nasa'i n'ebitabo bya hadithi ebirala. Omulyango oguddako gukwata ku an-nadhar ila mawdi'i as-sujudi wal khushu', okutunula mu kifo wogenda okuvunama ate era n'okugonda mu sola. Kitegeeza bwobanga oyimiridde ng'osaala olina kutunula wogenda okuvunama. Sheikh yagamba rahimahullah, Allah musasire, yaleta hadithi egamba tuwakana sallallahu alaihi wasallam, yalingo omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam idha salla, bwe yabanga asaala, ta'a ra'sahu, yakotekanga ku mutwe gwe, makulu tiyagulalambazanga, warama bibasarihi, ngera akasuka amaaso ge nahwa al-ardi, kuludda olw'okuttaka. Hadithi eyo ntuufu eri mu kitabo kya Imam Al-Bayhaqi ekitibwa As-Sunan ne mu kitabo ekitibwa Al-Mustadrak ekya Imam Al-Hakim, era hadithi ntuufu. Sheikh agamba aleta hadith nti walamma dakhala al-Ka'ba, omubaka bwe yayingira mu Ka'ba sallallahu alaihi wasallam, ma khallafa basaruhu mawdi'a sujudihi, amaaso ge tegaavaako nalumu mu kifo we yavunamiranga, hatta kharaja minha, okusala yagivanga mu Ka'ba. Kitegeeza nti wamu n'okuba nti muzimbo tiyatunulanga ku bisenge wabula yatunulanga mu kifo wagenda okuvunama. Hadithi eyo nayo ntuufu, era nayo eri mu kitabo kya Imam Al-Bayhaqi n'ekitabo kya Imam Al-Hakim. وقال صلى الله عليه وسلم إلهم بك يقام صلى الله عليه وسلم لا ينبغي سكتوف أن يكون في البيت وكبير منجو شيء اتشنتو چنا يشغل المصلي اتشسومبوا وبيت لبان كنيا ومنتو أسارة مكولو نتيري كتسينجي وبا وانتو ولا لونا. حديث ينايو نتوفو إلهم كتابة إمام أبو داود نكتابة إمام أحمد إلى حديث نتوفو. وكان ينهى إليه لنغا زيزا ومبكى صلى الله عليه وسلم نينو حديثي عن رفع البصر كوكسيتولا ماسو يتزيزا إلى السماء ولنا غسكولا ناغالا رامبزا وغورو. حديثي يو إلي مشكبوشا إمام بخاري نشكبوشا إمام أبو داود. ويؤكد في النهي شيخ يغاما يمكى يسانغا نيسيرا يكاتلزانغا في النهي kukuziza ensonga eyo hatta qala kusaniro yagamba la yantahiyanna aqwamun, bakulekerayo ddala abantu yarfa'una absarahum,
okubanga basitula amaaso gaabwe ila sama waggulu fi ssala nga bali mu ssala bateekeddwa okubanga abantu balikayo okusitula amaaso gaabwe waggulu nga bali mu ssala au oba sekyo banabanga tibakikoze ne balimira ku kyokusitula amaaso gaabwe waggulu la tarji'u ilaihim amaaso gaabwe siga kubaddira makulu Allah jagala lambaza gasigale nga gatunudde waggulu ofi riwaya ate mu njogera ya hadithi ndala ninga hadithi yemu ombaka yagamba la tukhtafunna absaruhum amaaso gaabwe gajja kukwakulwa amakulu batalekayo kutunula waggulu nga bali mu swala hadithi eri mu kitabu kya Imam Bukhari n'ekitabo kya Imam Muslim. وفي حديث آخر أتم حديث نرى ومك يقام صلى الله عليه وسلم فإذا صليتم ومبانا مسدي أمني الصلاة فلا تلتفتوا تمشوكا شوكانا فإن الله كبانا مسمى الله ينصب وجهه أسيمبا echenyiche liwajihi abdihi kuchenyiche omudduwe fi salatihi ngali muswalaye ma lam yaltafit ibanga omudduwe yamalanga tannachuka hadithi eyo eri mu kitabu kya Imam At-Tirmidhi ne kitabu kya Imam Al-Hakim era hadithi ntofu waqala aidan ani talaffuti erumba kayogera kuchuka chuka muswala nagamba ikhtilasun okukubirira yakhtalisuhu shaytan sitani kubirira min salati al-abdi muswala yumuddu wa Allah hadithi eyo nayo ntofu eri mu kitabu kya Imam Bukhari ne mu kitabu kya Imam Abu Dawud umbaka sallallahu alaihi wasallam okuyita okumagamaga okubirira yali kwa sitani yali ategeza shaytan yegenda nekukema omagemage ekendeze kumpeera ezo swala jogenda okusala sina kindi okujittira ddala. وقال صلى الله عليه وسلم إرمبك يقام لا يزال الله مقبلا الله تلك يكباغا يولكد على العبد مدوه في صلاتهم الصلاة ما لم يلتفت بانغا يامرا nga tannachuka oba tannamagamaga omudduwa Allah oyo abeera mu swala فإذا صرف وجهه bwabanga akyusizza ekyenyiche omudduwa Allah yabasala insarafa anhu ni Allah achuka namuvaako hadithi eyo nayo ntuufu eri mu kitabo kya Abu Dawuda n'ebitabo bya hadithi ebirala. hadithi ndaligamba nti wanaha an thalathin umaka yaziza ebintu bisatu mu swala ekisooka an nuqratin yaziza okubojjabojja esswala ka nuqrati addik ng'okubojjabojja kwekoko kwebojjabojja empeke wano kwe kuvunnama oluvunnama olutali mu kutebenkera wa iqa'in era yaziza okutuula ka iqa'il kalbi ng'okutuula kwembwa embwa entuula gyetuula mbagita iqa'a bw'ogituula mu swala umaka yagigaana waltifatin era yaziza okukyukakyuka oba okumagamaga kaltifati tha'lab ng'okumagamaga w'omusege n'olwekyo kitegeeza nti kikyamu okubeera mu swala n'obanga omagamaga era hadithi eyo eri mu kitabo kya Musnad al-Imam Ahmad ne Musnad Abu Ya'la ne mu kitabo kya Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ekiyitibwa Sahih at-Targhib ku muzingo ogw'omuka ku lupapula hadithi eyo nga ya 556 mu kitabo ekyo Sahih at-Targhib. نعم وكان صلى الله عليه وسلم يقول ريالي بك الله قام صلي صلاة مودع سارة الصلاة يوم تواسيبنا makulu atagenda kuddayo kusaala ka annaka tarahu ngolinga olabira ddala Allah fa in kunta la tarahu bubanga tumulaba fa innahu yaraka masmayi aba akulaba hadithi eyo eri mu kitabo ekitibwa al-mukhlis naam eri mu kitabo ekitibwa al-mu'jam ekya Imam at-Tabarani eri mu kitabo ekitibwa al-Mukhtara ekyomanya ayitibwa al-Dhiya'u al-Maqdisi era hadithi ntuufu ويقول eromba kayalinga agamba sallallahu alaihi wasallam ma min imri'in teri muntu yenna tahdhuruhu salatun maktuba gwetukako essola endalike fayuhsinu wudu'aha nalongosa bulungi wuzu yayo wa khushu'aha nokugonda kwayo wa ruku'aha nokutama kwayo illa kanat kujakonga essola eyo ebeera kafaratan nga mutango obanga esangulawo lima qablaha ebyo byabaddewo olubebererwayo minadhunubi mu byonono ma lam yu'ti kabira ibanga lyamalanga oyo omusazi tiwali zambi ddene lyakoze wadhalika daharu kulluhu ekyo kigenderera omwaka gwonna hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Muslim era hadithi ntuufu وقد صلى إلى حديث جامع إلى رمو أمك صلى الله عليه وسلم يسار في خميسة يسار لمرجوي لها أعلام قالوا لنا أبوكوبو أبي برامبي فنظر إلى أعلامها نظرة ناتنولا إلي أبوكوبو بارو أبي برامبي بيارو نظرة نتنول والي رمو فلما انصرف يملك تشوكا وبابو يملك بكم الصلاة قال ناقام بس الصحابة يليو abaliwo idhabu bi khamisati hadhihi mugeneno olugoye lwangeru no ila Abi Jaham eri Abu Jaham wa atuni bi anjabiyati Abi Jaham mundetere olugoye olwekika ekitibwa
wa atuni mundetere bi anbijaniyati abi jaham mundetere olugoye olw'ekika ekiyitibwa anbijaniya olwa abu jaham fa innaha kubanga mazima ddo amakulu n'olwembadde nsaaliramu alhatni anifan emabega lundabankanyiza an salati ku swala yange wa fi riwaya ate mu njogera ya hadithi endala yagamba nti fa inni nadhartu ila adamiha mazima nze natunulidde ebikuubo byalwo obalama ezaalwo fi swala nga ndi mu swala fakada yuftinuni ne lubulayo katono okundabankanya oba okunkema. Hadithi eyo nayo ntuufu eri mu kitabu kya Imam Bukhari n'ekitabu kya Imam Muslim ne Muwatta kya Imam Malik era hadithi ntuufu. Hadithi eddako egamba nti wakana li Aisha yalina thawbun olugoye fihi tasawir nga mulimu ebifaananyi mamdudun olugoye olwali lwanjuluziddwa ila sahawa mu kayumba akali makagomba ka sallallahu alaihi wasallam. Fakana nabi sallallahu alaihi wasallam yalinga nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilayhi nga asara nga ayolekedde olugoye olwo. Faqal okutusalu yagamba Aisha akhirihi anni lunnisambi fa innahu la tazalu taswawiruhu kubanga ebifaananyi byalwo tibireseeyo ta'ridu li okubanga binnekiika fi salati mu swala yange. Hadithi eyo nayo hadithi ntuufu eri mu kitabu kya Imam al-Bukhari ne mu kitabu kya Imam Muslim. Wakana yaqul ila yalinga agambo maka sallallahu alaihi wasallam la salata bihadrati ta'amin tiri sala ituka ngembere ezze wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan oba wala ila tiri sala ituka wa huwa nganaye omuntu oyo asala yudafi'uhu al-akhbathani ngebibi ebibiri bimusumbuwa iswala eyo tetuka. Hadithi eyo ntuufu era eri mu kitabu kya Imam Bukhari ne mu kitabu kya Imam Muslim. Ebibiri ebyo bisumbuwa omusaze bwe musulo n'empitambi okubeera musola ng'oli akikitana omubaka yakigana sallallahu alaihi wasallam. Era mu hadithi eyo yennyini mu ntandikwa yaayo omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugaana okusaala ng'emmere ezze tumale kugirya oluvannyuma tusaale kujja kuba ng'essola ebadde eggwerako ddala. Ekyo nga tumaze okukimala tugenda ku mulyango omulala ogukwata ku adiyatu al-istiftahi amaduwa agaggulawo essola. Omuntu bw'amala okuleeta takbira waliwo edduwa ezigulawo essola. Sheikh yagamba Nasiruddin al-Albani thumma kana sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lw'ebyo yalinga omubaka sallallahu alaihi wasallam yastaftihu al-qira'a nga ggulawo okusoma makulu okusoma mu ssola bi adiyatin kathira mutanawwi'a n'amaduwa mangi nga gabika byanjawulo. Yahmadullaha ta'ala fiha nga atendererezaamu Allah mugo Allah oyo yayitirira okuba wa waggulu wayumajjiduhu nga amutukuza wayuthni alayhi ngera amususuuta. Wakad amara bidhalika erikyo yakiragira almusii salatahu musaji yasalanga obubi. Faqala lahu namugamba la tatimmu salatun teri sola eba nzijuvu li ahadi minan nas eri yenna mu bantu hatta yukabbira kujjako nga maze kuleta takbira. Wayahmadu llaha azza wa jalla wa azza nga atendereza ne Allah jalla wa azza yatira okuba ow'ekitiibwa era yayitirira okuba owa waggulu. Wayuthni alayhi era n'amusuusuuta. Wayaqra'u oluvannyuma n'asoma bima tayassara min al-Qur'an kyonna ekiba kimwanguyidde mu Qur'an. Naam, hadithi eyo hadithi ntuufu era eri mu ekitabo kya Imam Abu Daud n'ekitabo kya Imam al-Hakim era hadithi ntuufu. Wakana yaqra'u taratan bihadha Sheikh yagamba nti yalinga yaqra'u ngasoma omubaka sallallahu alaihi wasallam taratan omulundi ogumu bihadha neno edduwa wa taratan atenga olulala bihadha ngasoma neno. Wakana yaqulu era yalinga agamba Allahumma maduwa ge yasoma nga gulawo essola eno yemukugo Allahumma Allah ba'id baini wa baina khataayaya wesambye wakati wange ne wakati w'ebisobyo byange kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib ngabe wesambya wakati w'ebuvanjuba n'ebugwanjuba. Allahumma Allah naqqini ntukuza min khataayaya okuzija mu byonono byange kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas ngabe lutukuzibwa olugoye olweru ne rujjibwamu ebichafu. Allahumma Allah aghsilni naza min khataayaya ngozija mu byonono byange bilma'i ngonazisa amazzi wathalji n'omuzira walbaradi n'obunyogovu. Wakana yaqul era yalinga edduwe eyo agisoma fil fardi ne muswala eza farda. Hadithi eyo nayo mu kitabu kya Imam Abu Daud n'ekitabu kya Imam Hakim n'ebitabo bya hadithi ebirala.
ate duwe ndalo mbaka yasumanga sallallahu alaihi wasallam yasumanga nagamba nti wajjahatu njolekeza wajhiya ekyenyi kyange lilladhi eriyoyo fatara samawati yatonda amagulu wal arda natonda nensi hanifan nganyawukana nenzikiriza zonna muslima ngera ndi muslimu wama ana minal mushrikin enanje siri mwabo abagata ku Allah ebintu ebirala inna salati mazima essala yange jinsara wa nusuki nemikolo jange jonna okusiza Allah wa mahayaya n'obulamu bwange bonna wa mamati n'okufa kwange lillahi byonna mbiwayo kulwa Allah rabbil alamin omulezi w'ebitonde la sharika lahu tayina kimugatibwako wa bidhalika umirtu erecho kyenalagirwa wa ana awwalul muslimin era nze nsose okuba mu basiramu amakulu mu umma yange eno nze nsose okuba mu basiramu. Sheikh rahimahullah bwe yali annyonnyola awo yagamba nti ekigamba nti wa ana awwalul muslimin kyekituufu okusinga okugamba nti wa ana minal muslimin yakinnyonnyola eno mu marginal notes oba mu almulahadhatu alhamishiya nisaagadde kugendayo nnyo. Yayongeranga ku dduwa eyo n'agamba nti allahumma ya Allah anta almaliku gwe mufuzi la ilaha illa anta teri asinzibwa mu butuufu okujja ku gwe subhanaka otukuzibwa Allah okuba ntufaanagana bitonde wa bihamdika era n'amatendo go ganjawulo ku matendo ag'ebitonde anta rabbi gwe mulabirizi wange wa ana abduk era nze mudduwo dhalamtu nafsi neryazamanya wa ataraftu bidhambi era nzikiriza ezambi lyange faghfir li dhambi jami'a nsonyiwa amazambi gange gonna innahu la yaghfiru dhunuba illa anta mazima teri asonyiwa amazambi okujja ku gwe wahdini era onnungame li ahsani al-akhlaqi kubanga ntambulira ku mpisa ezisinga okuba ennungi la yahdi li ahsaniha kubanga teri alungamya muntu kutambulira ku mpisa ezisinga obulungi illa anta okujja ku gwe wasrifa anni ero ompugule sayi'aha embimuzo empisa la yasrifu anni sayi'aha teri asobola kumpugulako ku mpisa ezembi illa anta okujjako gwe labbaika wa sa'adaika ay Allah nyanukudde omulanga gwo wal khairu kulluhu fi yadayka n'ebirungi byonna biri mu mikono gyo wa sharru laysa ilayka ate ebiti bidda gy'oli wal mahdi man hadaita era alungamiziddwa yoyo goba olungamiza ana bika wa ilaika nze niwo kululwo era nja kudda gy'oli la manja teri bubonero wala maljaa era teri bubuddamu bwonna minka okuva gy'oli amakulu okuwona okuva mukabiko nakoba otugeredde illa ilaika kujjako nga tuddukidde gy'oli tabarakita wayitirira okuba ow'omukisa wa ta'alaita era wayitirira okuba owa waggulu wayitirira okuba owa waggulu mu kitiibwa ate era wayitirira okuba owa waggulu mu kifo gy'oli astaghfiruka nkusaba onsonyiwe wa atubu ilaika era nenenyeza gy'oli. وكان يقوله في الفرض والنفل الدويو ومبكى صلى الله عليه وسلم يجسمanga mu swala eza farda endalike ne mu swala eza kiyagalire oba eza sunna. Hadithi eyogera ku duwezo eri mu kitabo kya Imam Muslim n'emitobo bya hadithi ebirala. Na Sheikh bwe yali aleeteddwa y'ekika ekyokusatu yagamba nti mithluhu era mbaka sallallahu alaihi wasallam yasomanga ku edduwa egula usura ifaanaganako neeyo duna qawlihi ninge ekigambo kino tekirimu ekigamba nti anta rabbi wa ana abduk nze gwe mulabirizi wange era nze mudduwo ila akhirihi okutuusa eno edduwa gyekomesa ekitundu tekyabangamu amakulu nga bwe tugisomye okutandikira ku anta rabbi wa ana abduk olumu mbaka yasomanga kitundu kiri ekyemabega wa yazid atolala yayongerangako n'agamba Allahumma anta al-maliku ay Allah gwe mufuzi la ilaha illa anta twali kisinzibwa mutufu okujjako gwe subhanaka wayawukana ku bitonde wa bihamdika era n'ebito amatendo go gayawukana ku matendo g'ebitonde. Hadithi eyo nayo ntuufu eri mu kitabo kya Imam an-Nasa'i n'ekitabo kya Imam ad-Darqutni era hadithi ntuufu. Mithluhu aidan era olala yasomanga edduwa egifaanaganako ila qawlihi naye ng'akoma ku kigamba wa ana awwalul muslimin era nze asoose mu basiraamu bonna amakulu abali mu umma eno gyenkulembera. Wa yazid kati okuvaawo ku wa ana awwalul muslimin ng'ayongerako Allahumma hdini ay Allah nungamya li ahsani al-akhlaqi nkolere ku mpisa ezisinga okuba ennungi wa ahsani al-a'mali era nkole emirimu egisinga obulungi la yahdi li ahsaniha teri alungamya muntu kukolera ku mpisa ezisinga obulungi illa anta okujjako gwe waqini era omponye sayi al-akhlaqi empisa embi wal a'mali n'ebikolwa ebibi la yaqi sayi'aha teri awonya muntu yenna mpisa mbi illa anta okujjako gwe Allah tabaraka wa ta'ala. Hadithi iri mu kitabo kya Imam an-Nasa'i ne mu kitabo kya Imam ad-Darqutni.
edduwa endala omubaka yasomanga n'agamba sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdik ay Allah wayawukana ku bitondo byo era n'ebitendo byo byayawukana ku bitendo ebyobutonde ebyebitonde wa tabaraka ismuka era lyayitirira okubaamu omukisa erinnya lyo wa ta'ala jadduka era ekitiibwa kyo kyayitirira okuba ekyawaggulu wala ilaha ghairuka era teryasinzibwa mu butuufu okujjako ggwe eyo nayo dduwa emu ku maduwa amangi agaggulawo essala era eri mu kitabo kya Imam Abu Dawuda n'ekitabo kya Imam Al-Hakim n'ebitabo ebirala ate omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ku dduwa eyo tusomye waggulu yagamba nti inna ahabba al-kalami ila Allah mazima ebigambo ebisinga okwagalwa eri Allah an yaqula al-abdu yemuddu okugamba subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka nga edduwa eggulawo essala yebimu ku bigambo ebisinga obulungi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yagenda maaso n'agamba nti mithluhu era egifaanaganako n'eyo edduwa omubaka yagisomanga wa yazidu fi salati al-layl naye n'ayongera mu sola ey'ekiro kweyo edduwa eri waggulu n'ayongerako edduwa egamba la ilaha illa Allah nti mu biro byonna tetukisinzibwa mutuufu okujjako Allah talaatan yajogeranga emirundi 3 bwe yamalanga n'agamba nti Allahu akbar kabira Allah munene nnyo era okusinga ebitonde byonna n'akyogera emirundi 3 hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Abu Dawud n'ekitabo kya Imam At-Tahawi ekiyitibwa al-Mushkil oba Mushkil al-Athar. Naam ate edduwa endala omubaka yasomanga n'agamba sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar kabira Allah munene nnyo walhamdulillahi kathira era amatendo gonna ga Allah amangi wa subhanallah era Allah yayawukana ku bitonde bukuratan wa asila ku makya n'akawungeezi istaftaha bihi rajulun edduwa waliwo yagiguzisaawo essola min as-sahaba mbasahaba faqala sallallahu alaihi wasallam omubaka n'agamba nti ajibtu laha ngisanyukidde nnyo futihat laha eguliddwawo abwabu sama emiryango egy'eggulu hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Muslim ne mu Musnad Abu Awana era hadithi ntuufu. Naam edduwa endala omubaka yasomanga n'agamba sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi hamdan kathira amatendo gonna ga Allah amangi nnyo tayyiban era amalungi mubarakan fihi agalimu omukisa makulu yagambanga nti alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi istaftaha bihi rajulun waliwo omusajja yagiguzisaawo essala waqala omubaka n'agamba sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aytu 12 malakan nabi malaika 12 yabtadirunaha nga bonna bajeyunira nga bajanguyira ayyuhum ayyuhum ng'omukuzo malaika ezo yesunga yarfa'uha tiani anagisitula edduwa eyo n'agitwala eri Allah tabaraka wa ta'ala hadithi eri mu kitabo kya Imam Muslim era hadithi ntuufu edduwa eyo omwenda Allahumma lakal hamdu ay Allah goyina amatendo anta nuru samawati wal ard gwe kitangala ekyamagulu n'ensi waman fihinna nabonna abali mu magulu ne munsi walakal hamdu goyina amatendo amalungi anta qayyimu samawati goyimirizaawo amagulu wal ard n'ensi waman fihinna nabyonna ebirimu walakal hamdu era goyina amatendo anta malikus samawati gwe mufuzi w'amagulu wal ardi n'ensi waman fihinna nabonna abalimu walakal hamdu eroina ebitendo ebirungi anta alhaqqu gwe ow'amazima wa wa'duka haqqun n'endagaano yo y'amazima wa qawluka haqqun n'ebigambo byo byonna by'amazima wa liqa'uka haqqun n'okusinsinkana kw'amazima wal jannatu haqqun n'ejjana y'amazima wan naaru haqqun n'omuliro gw'amazima wa saa'atu haqqun n'essaawa ey'enkomerero nayo y'amazima wa nabiyyuna haqqun ne bannabbi bonna b'amazima wa muhammadun haqqun ne muhammad yali w'amazima allahumma laka aslamtu ay allah newaddeyo ku lulwo wa alayka tawakkaltu era kugwe kwe neesigamidde wa bika amantu era gwe gwe nakkiriza wa ilayka anab era gy'oli gye nadda wa bika khasamtu era gwe gwe nkayanyisa amakulu wabaawo tetukayanye ngamba nti qala allahu allah yagamba wa ilayka hakamtu era gy'oli gwe gwe namuzisa ku nsonga yonna gye tuba twawukanyemu anta rabbuna gwe omulezi waffe wa ilayka almasir era gy'oli yewali obuddo faghfir li ma qaddamtu sonyiwa byonna bye nakulembeza okukola wama akhartu ne bye nasembyayo wama asrartu ne bye nakola mu kyama wama a'lantu ne bye nakola mu lwatu wama anta a'lamu bihi minni n'ebyo nga gwe obimanyi okunsinga anta almuqaddimu gwe okulembeza abantu n'obassa ku myanjo wa anta almuakhir ate gwe osembya abantu emabega ne bafeeba anta ilahi gwe omusinzibwa wange la ilaha illa anta teri asinzibwa mu butuufu okujjako gwe wala hawla wala quwwata illa billah teri akyusa mbeera nnungi n'ebeera mbi oba embi n'ebeera nnungi wala quwwa era teri aleeta maanyi mu mbeera ey'obunafu illa bika kujjako nga akwekutteko edduwa eyo mbaka yagisomanga sallallahu alaihi wasallam era eri mu kitabo kya Imam Bukhari ne mu kitabo kya Imam Muslim ne mu bitabo ebirala wakana yaquluhu sallallahu alaihi wasallam Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yagamba edduwa eyo yalinga ajogera ombaka sallallahu alaihi wasallam fi salati al-layl
muswala eyekiro kal anwa'il atiya ngera ebika byamadwa gano agajja wammanga yagasomanga muswala eyekiro ngemu kuzo ngera ya namba 10 ngegamba Allahumma rabb Jibril ay Allah omutonzi era omulabirizi wa malaika Jibril wa Mikail era n'omutonzi n'omulabirizi wa malaika Mikail wa Israfil era omutonzi era omulabirizi wa malaika Israfil fatira as-samawati wal ard yatonda amagulu n'ensi alim al-ghaibi wa shahada amanyi ebyenkiso n'ebirabika anta tahkumu baina ibadika gwe ojjo kulamula oba gwe olamula wakati wa abaddubo fima kanu fihi yakhtalifun mwebyo bye balinga bayawukanamu ahdini limakhtalifa fihi min al-haqqi ahdini nungamya limakhtalifa fihi kyonna kiba kyawukaniddwamu onungamye min al-haqqi amazima agakibamu biidhinika alw'obuyinza bwo innaka tahdi man tasha mazima gw'olungamya gw'oba oyagadde ila siratin mustaqim n'omulungamya mu kkubo eggolokofu hadithi edduwa eyo nayo esangibwa mu kitabo kya Imam Muslim ne mu kitabo ekitibwa ekya Imam Abu Uwana ekitibwa Musnad Abu Uwana edduwa ey'11 nga nayo yagiguzisanga muswala y'ekiro Sheikh yagamba Muhammad Nasiruddin Al-Albani tikana yukabbiru 10 yalitanga takbire minundi 10 muswala y'ekiro nga gulawo eswala nga gati Allahu akbar paka minundi 10 wa yahmadullahu 10 ila natendeza Allah minundi 10 agamba alhamdulillah wa yusabbihu Allah 10 ويسبح 10 إلى أن عليه التسبيح من دكمه سبحان الله ويهلل 10 غير عليه التهليل من دكمه بقامة لا إله إلا الله ويستغفر 10 غير عليه الاستغفار يكسب الله مسلم من دكمه بقامة أستغفر الله ويقول يا ملا غيب يوم غامبا اللهم أي الله اغفر لي مسنوا واهدني إرون النعمة وارزقني إرون غبيري وعافني إلى أمبي وبرامو 10 ينايا جوغرانغ منوندي 10 ويقول بيمالا غاغاما اللهم اني اعوذ بك من الضيق اي الله كسبا onkingirize okufundaganibwa يوم الحساب kunaku lwoli tubara 10 nachonga atogere minundi 10 hadithi yayogera ku edweze zimenyeddwa waggulu eri mu kitabo kya Imam Ahmad ne kitabo kitibwa Musannaf ekya Ibn Abi Shayba ne bitabo bya hadithi ebirala. Naam awala nomaka yagamba nga muswala eyekiro Allahu akbar nachogere minundi 3 Allah yasinga obunene bemala ngo chogera nagamba ati dhul malakuti Allah yennyini bufuzi wal jabaruti na era yennyini kweteka waggulu okweza waggulu wal kibriya era yennyini wa kweteka waggulu wal azama era yennyini kitiibwa Allah tabaraka wa taala kugamba mbaka yasomanga naga Allahu akbar nachime minundi 3 bwemala ganaga dhul malakuti wal jabaruti wal kibriya'i wal azama edduweyo eri mu kitabo ekitibwa Musnad at-Tayalisi ne kitabo ekitibwa As-Sunan ekya Abu Dawuda ngera hadithi ntufu. Natumaze okulaba amaduwa omaka sallallahu alaihi wasallam nga yaguzanga wesala kati tutusa kukusoma omaze okugula wesala otandikira kuki otandikira ku alhamdu omala kuleta bismillah oba omala kuleta isti'adha. Sheikh agenda tulungamya insha Allah taala mungeri enyinyonyofu obulungi yagamba bwati mu bigambo bye Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani thumma kana ulvamanya yalinga sallallahu alaihi wasallam yasta'idu billah nga yekingirizani Allah taala Allah yayitira okubowa waggulu fa yaqulu nagamba makulu nga maze okugula wesala yagamba ngati a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi batu yasumanga edwe yagamba oba isti'adha a'udhu billahi nekingirizani Allah minash shaitani amponya akabika sitani ar-rajim yakasukibwa amayinja ajimponye. Naam min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi min hamzihi cyari kitegeza ati hamzi. Naam min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi amponye Allah tabaraka wa taala obanga sinaba kuvunula bigambo ebyo katulabe edduweyo eri mu hadithi ki edduweyo eri mu kitabo ekya Musnad ekya Sunan ekya Abu Dawud ne kitabo As-Sunan ekya Ibn Majah ne kirala ekya Sunan ekya Imam Ad-Darqutni. Ninge bigambo bye tusaba Allah atukingirize ekisooka hamzihi tuba tusaba Allah tabaraka wa taala atuwonye hamzi eya shaitan. Hamz kitegeeza ki? Hamzu kigambo kya Luarabu nga kitegeeza eddalu erya shaitan kubanga shaitani esura abantu eddalu
wa nafkhihi ngira tusaba Allah atuonye okwekuluntaza kwa shaytan tusaba Allah akutuonye wa nafkhihi era nga tusaba Allah atuonye ennyimba eza shaytan ebigambo ebyo byonna nga bwe bivunuddwa bwe bito byavunulwa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani waseno nocho buliroga a'udhu billahi minash shaitanir rajim obusaba Allah kunye eddaluli ya shaytan okwekuluntaza kwa shaytani n'ennyimba za shaytan wakana ahyana yazidu fi yalinga olumu biseremu yazidu fihi ngayongerako na mukifo kya a'udhu billahi ngagamba a'udhu billahi as-sami'il alim saba Allah nekingiriza ni Allah oyawulira era omumanyi minash shaytan amponye shaytan byamalanga minash shaytan ngazake kigamba timina shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi thumma yaqra byamalanga nasoma bismillahir rahmanir rahim wala yajharu biha neti yajatulanga bismillah mulwatu tiyajatulanga bismillah mulwatu Sheikh Agami hadithi yiraga nti mbakati yatulanga basmala wa bismillah mulwatu eri mu kitabo kya Imam Bukhari ne mu kitabo kya Imam Muslim ne bitabo ebirala nga tumaze okulaba isti'adha bwebera era nga kyatteko kubanga tugisoma era kyatteko kubanga tusoma bismillah kye kimu tuli mu lakesoka oba eyokubiri oba zonna eziddako kye kimu sola ya sunna oba ya farba ekyo Sheikh byakimala yadda ku ekyokusoma al-Fatiha nalito mtu ogugamba al-qira'atu ayatan aya okusoma aya kubanga nsobi nnene abasira abamambu baba basoma nadala mu swala ezeki amanga basoma al-Fatiha bajiwulula buwuluzi abalala bajiwulula ne mu swala eyolwatu n'owulirira ddala imamu nga bwatu wasoma naye nga ekyo kikyamu Sheikh yagamba thumma yaqra oluvannyuma mbaka nga amaze okuleeta isti'adha n'okuleeta basmala yasomanga al-Fatiha alhamdu wa yuqattu'aha nga agitematemamu ayatan aya yagamba nga bismillahir rahmanir rahim eyo nga isoma mu kyama thumma yaqifu bwe yamalanga nayimiriramu thumma yaqulu bwe yamalanga nagamba alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqifu bwe nayimirira thumma yaqulu bwe nagamba arrahmanir rahim thumma yaqifu bwe nayimiriramu thumma yaqulu bwe nagamba maliki yawmiddin wa hakadha anayimiriramu wa hakadha iramu ngeriyemu ila akhir sura okutusiza ku nkomerero y'essura wa kadhalika iramu ngeriyemu kana qira'atuhu kulluha okusoma kwe kunna bwekutobwe kwabanga yaqifu ngayimirira ala ruusi al-ayi ku mitwe gya aya kitegeeza aya wezikoma wala yasluha nga taziyunga aya bima ba'daha na zino ziddako oluvannyuma ahadithi eyo eri mu kitabo kya Abu Dawuda n'ebitabo bya hadithi ebirala ekyokubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam tiyawuyunganga aya ku ndala seka yakisaako nnyo essira ekyokubanga tulina okuzikutula era neyennyamira nnyo olwaba ba imaamu abasoma Quran nga bayunga aya ez'emabega kuz'omu maaso. Naam, wakana taratan yaqra'uha era ebiseera ebimu yalinga agisoma al-Fatiha n'agamba nti maliki yawmiddin mu kifo kya maliki yawmiddin nga mimu eno tagiwanvuya kugisaako alifu wabula nga gati maliki yawmiddin era hadithi ekyogero ekyo ntuufu nga Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani bwe yalaga nti Imam Abu Dawud naye yagireetako ne Abu Nuaim naye yagireeta mu kitabo ekiyitibwa Akhbar Asbahan ne Imam Al-Hakim mu kitabo Al-Mustadrak ne ebitabo bya hadithi ebirala.